mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako. Waliwo munnaffe eyambuuzizza nti kiva ku ki enkuyege okubeera nga zijja mu nnyumba, nti ekirala zizimba mu nnyumba kye bayita ekiswa, nti buli kaseera zikumazeeko emirembe nti ozifuuyira ne zikomawo. Nombuuza kiva ku ki, nti era olina kusala magezi ki okubeera ng'ozeegobako okubeera ng'ozigoba mu nnyumba. Kakati ekisookera ddala enkuyege ezo okujja mu nnyumba oba okubeera ng'oziraba mu nnyumba, ebiseera ebisinga ziba ziyise wansi mu ttaka ne ziyingira mu nnyumba. Tezijja buzi nti zijja kukola layini ziyite mu mulyango ziyingire, nedda. Mu nnyumba omwo mwennyini mubaamu ennyumba yaazo, naye ennyumba eyo ebeera mu ttaka wansi. Ekirala osobola okugula ewantu n'ogula ka ploti naye nga w'oguze waliwo ekiswa. Ekiswa ekyo n'otafaayo kubeera ng'okitta n'otunulira kitunuulire n'ozimba. Jjukira nti ekiswa ekyo ky'olaba enkuyege ezo ziba ziri wansi mu ttaka. W'ozimba ennyumba zo ziyitira wansi ne ziggukira mu nnyumba. Ky'oba olaba ojja ziraba mu kisenge nga zikozeeyo ekiswa oba mu ddiiro, olw'ensonga nti zo zitambulira wansi ne zifulumira mu nnyumba eyo. N'olwekyo ekyo ekyokugamba nti enkuyege zikulumba mu nnyumba tekirina buzibu, tekirinaamu sitaani yenna. Abasinga nga bwe bagamba nti jjajja gundi, nedda, temwekwasa kintu ekyo. Njagala mubeere siriyasi mu abalina ekizibu ekyo. Olumbi bw'enkuyege ne zizimba mu nnyumba yo, kimanye nti w'oliraanye waliwo ekiswa, n'olwekyo tosobola kuzitta ng'okola nga bw'ogambye. Enkuyege ezo ng'onaazitta tolina kuzittira wano mu nnyumba, nedda. Ky'olina okukola kiki? Fuluma ebweru w'ennyumba yo oba ebweru w'ekikomera kyo, weetegereze ewantu ewakuliraanye wabeerawo ensiko. Tunuulira nnyo ensiko eyo, ojja kulaba ng'olaba ekiswa. Kati awo wonna w'olaba ekiswa nga kikuliraanye, ekiswa ekyo ky'oteekeddwa okutta. Olina kukitta otya? Genda gye batunda eddagala ery'ebiwuka obagambe njagala eddagala ly'enkuyege, bajja ddikuwa. Litabule, sima ku kiswa ekyo, kisimire ddala. Funa omuntu akikusimire, otabule eddagala eryo nga liwerako, oliyiwe mu kiswa ekyo. Oyiramu ddala amazzi, osooka n'oyiwamu amazzi ameereere, n'oluvannyuma n'otabula eddagala ebbaafu nga nnamba n'ogiyiwamu n'oyongeramu n'amazzi. Amazzi ago gasobole okugenda paka wansi mu ttaka eyo ewali enkambi yaazo. Ebiseera ebisinga singa otta ekiswa ekyo, enkuyege zijja kugenda, tezigenda kuddamu kubeera mu nnyumba yo. Mukitegeera? Naye abasinga muyiwa wano mu nnyumba eddagala eryo ne litatuuka wali kiswa. Ky'oba olaba nti wayitawo emyezi 2 ne zikomawo, mwezi gumu ne zikomawo, ne mutya ne mugamba nti jjajja gundi yatulumbye, jjajja gundi yatulumbye. Nedda. Ezo enkuyege singa ozimba ewali enkuyege ziba zijja kutawaanya. Enkuyege tezisobola kulumba bulumbi nti zaayise mu mulyango ne ziyingira, nedda. Ziyita wansi mu ttaka ne ziggukira mu ddiiro lyo oba mu kisenge oba mu kiyungu. N'olwekyo ky'olina okukola beera nga otta ebiswa ebikuliraanye, enkuyege tezijja kuddamu kujja mu nnyumba yo. Mubeere beegendereza. Ate ekirala mwebuuze musobole okumanya ku nsonga ezo, muleme kutya. Mukitegeera ko abantu abasinga babatiisa olulaba ekintu ng'ekyo mu nnyumba nti jjajja gundi yakulumbye, jjajja gundi yabanja. N'olwekyo mubeere beegendereza mu nsonga ezisinga. Just ebimu byetaaga kwetegeerera. Bwe kityo bwe kiri. Kansubire muntegedde bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.